kusinga okusinga ate gutomanyira ogambe munga njagala Ghana goli munagana ku kansokere ku Eddy Kenzo ate yeta tumanyira lwaki tayinza tumanyira toyinza kujja muziki gwaffe wano tugambe mbu atogenda gutwala Ghana so gamba fe tuli bana Ghana lwaki abatya abanga atidde omwana ani agenda okulaba mu America olwo yebeera bato oba ye aba yatidde dda ajje Uganda era Kisaawe kimu kyenkusaba ssebo tunula mugamba ajje wano e Uganda oba erugogo watono nnyo tumutwale Namboole nga we twalabye nti walabye ku Shiba n'olaba ku Sindi wayawuddewo omuyimbi n'omuzinyi ebyo bigambo byo nze simanyi muyimbi simanyi wayawuddewo omuyimbi n'omuzinyi ekyo ne kivaawo kati ne wano tugenda kwawula omuyimbi n'omulala nga kaŋŋamba oba ogegenya. Okay, omulungi atwekumiddeko nsanyuse nnyo okuba nti nate nkwegaseeko okola kyatendo nnyo nnyini ddala okubanga otwegaseeko wano ku YouTube channel manyiddwa nga agaliwo aba CD omusunsuzi ly'erinnya anina omukulu gwendi naye ajagenda maaso n'okuba nti atweyanjulira atugende maaso n'okuba nga tulollinga straight ku kyatuleese amanya gaffe. Amanya Chadi Kazo. Okay, omusajja no gwendi naye musajja naye akuba ku muziki ddala ebya ddala so kitegeeza nti abana authority ogenda maaso okubanga ayogera ku nsonga ezikwatagana n'omuziki mu mbeera emu oba endala. Mukulu ensonga gye njagala tube nga twogerako etandikira ddala olunaku olwaleero y'ensonga ya mwana mulenzi Mansour Semanda afubutuka eyo nno wammwe nakawuka omukulu King Saha namulabyeko abadde nga agenda maaso n'okubanga akola sessions ez'enjawulo za rehearsals wano na wali wabula olunaku lumu yabadde akola rehearsals ennaku nga 2-3 emabega n'agenda maaso n'okubanga obwanga aboolekeza direct mwana mulenzi Edrisa Kenzo Msuuza oba Eddy Kenzo ng'ensonga nemulumbisa amugamba nti oba ayagala bato oba ajagala Ghana oba Colombia oba Southern Cambodia oba ajagala wa ye ali ready wonna we banaaba bagenze maaso n'okubanga bamuyita ojja kujjukira nti nno bato ya Shiba bwe yali egenda okubaayo Shiba ne Sindi babuuza mwana mulenzi Eddy Kenzo ku kya bato n'agamba nze siina buzibu na bato wabula bato tetulina gikolera Uganda okitegeera bato tulina okubaako we tugitwala n'asaba Ghana oba Colombia ye ajagala kwawe. Kiki kyolowooza ku bato ey'ababiri Eddy Kenzo wamu ne King Saha? Mu byonna ansooke tuddemu kemabega ku ebyo kansokere ku Eddy Kenzo ate yeta tumanyira lwaki tayinza tumanyira toyinza kujja muziki gwaffe wano tugambe mbu atogenda gutwala Ghana so gamba fe tuli bana Ghana lwaki abatya abanga atidde omwana ate Colombia kati nze ninnya ennyonyi paka Colombia guba nange ngwagala omuziki ekisoke tukirabemu nga naffe bannayuganda kati gwe omuntu ategeera nze nzize nkugambye njagala ompemu tugende mu race mu kwogera ate n'ogamba mwe muli omuwagizi wange ate gwe n'oŋŋamba njagala ontwale mu America nze gye njogerera kiki kyotegese mu America ani agenda okulaba mu America olwo yebeera bato oba ye aba yatidde dda mulimu omuntu atyanga naawe okiraba wowuliranga omuntu wenzija ninkusaba nti nkusabye bato sooka olowooza omusajja lwaki ye waŋŋambidde nti ajagala kitegeeza neewulira kati gwe oba otidde ng'olaba nga olimu kafiya mugambe muganda yange sooka ompa obudde nja kudde naye ate okusinga ate gwe tomanyira ogambe mbu njagala Ghana gweoli munaggana ye munaggana sooka enkubuuzeemu nga si munaggana oba tuyita ba Colombia kati naawe tulabe wano tuli Colombia yagimusabidde Colombia anti ye King Saha yagambye nze ndi ready wonna wogamba nti we tugende anti mu ebyo byombi bonna ne King Saha naye musajja wange wewaka ava waffe eyo omusajja oyo lwaki ye yamugambye nti yonna gy'ayagala asobola okugendayo tayagala oli yeekwase naye ng'ate mu bumpi byonna bye tulina okukola ffe tumwagala ajje Uganda era King Saha kimu kyenkusaba ssebo tunula mugamba ajje wano e Uganda oba erugogo watono nnyo tumutwale Namboole amutwale Namboole tugende batebere Namboole tujejje obuwanga bateeke wali bateeke wano batebere Namboole okusinga tutwale Colombia nze nagendayo dye Colombia ate nga ngenda kuwagira kubanga empagira mumanyi mwagalira ddala muyimbi King Saha muyimbi nga we twalabye nti
walabye ku Shiba n'olaba ku Sindi wayawuddewo omuyimbi n'omuzinyi ebyo bigambo byo nze simanyi muyimbi simanyi wayawuddewo omuyimbi n'omuzinyi ekyo ne kivaawo kati ne wano tugenda kwawula omuyimbi n'omulala ngo akaŋŋamba oba ogeegenya nedda ssebo bonna babiri bayimbi tekuli ageegenya kuliko ageegenya oli musajja w'amaanyi Eddy Kenzo w'amaanyi sente ayina naye wetudda wano mu kuyimba omusajja ono amusinga Kisaawe musajja muyimbi gwe biki by'oyimirirako n'ogamba nti nno wennyimirirako waawano twatandika bombi senga bonna baddamu bannyimbira oluyimba I was born in Africa gw'oli yayimba oba baluwemu ne Kisaawe aluddemu siri muyimbi nedda kati gwe njagala gwe genda okwata oluyimbo abaluddamu babadde ngaaba kuba balwogerako Bruno K yayimba oluyimba lwa Born in Africa tulina Bruno K tulina His Excellency Bobi Wine tulina Fresh Daddy ye yajja kukola oyo wasente tulina Bruno K tulina Bobi Wine yalukonamuko then tulina Eddy Kenzo yalukubamu kati kwaba ababiri kati kogamba nti oluyimba lwa Born in Africa at least bandidde Kisaawe naye balumu ne Kisaawe bamuwemu ne Kisaawe bamuwemu owulire ki kye bayita omuziki owulire kubanga zitoyiza kuŋŋamba kati gona agamba nti nnyimba naye nkuwoola oluyimba n'oluyimba nga gwe bw'oyagadde otumanyira obumanyizi omuziki gwaffe ate n'ogudda mu kubiguzannyiramu obuzanyizi sikumanyira yaguzannyiramu ekyo si we kirina okubeera kati nze mpa Kisaawe ku stage Eddy Kenzo ku stage amaanyi Eddy Kenzo agage gayinza kubeera wa katugeze bate ebaddewo amaanyi ga Eddy Kenzo gayinza kubeera wa amaanyi ga Kisaawe gayinza kubeera wa mu buufu obufaananako bwe buti mu bawagizi oba no kati wali nga tuli ku stage wali tuba ku stage gwe ngamba nti kati ona amaanyi ga Kisaawe gali ku microphone musajja wa ddoboozi nnyo era lifuluma liwoomu bulungi amaanyi ga Eddy Kenzo gali mu muziki kuzina ngera ne wali era twakiraba waliwo tuze tulaba example gwe muteerewo oteekewo obuzina bwonna bw'oyagala awo mulungi awo sijja kulimba mu dansi abajja kuba Saha yeebake kyabuga mu dansi twawula eddansi n'okuyimba dansi ayimba gwe kati siganye okuyimba ayimba ebinyumira abato baani naye nga tetunnaba kwawula ddoboozi okuyimba tufa wano oyimbi oti ofulumiza ki eddoboozi lifulumye litya oluyimba oluwoomesezza otya kubanze omuntu gwe nnyinza okugamba nzijukirawo ninzijayo omugenzi Moze Radio kati wogamba nti omusajja baali bayimba Moze Radio yali muyimbi ddala kati wetubanga omuntu gwe twali tulina okuzzaawo ate ono gwayagala akolereko bato ki ekisinga okuwoomera gundi wayimba Kisaawe towoomerwa owulira nnyo obuyimba bwe ng'atandisa okuyimba guwulira otya ku Kisaawe anyimba nnungi eza Kisaawe wabula ate ne Eddy Kenzo zankubira ddala ekintu akubira mu bigoma nakuba eŋŋoma nakuba nezinya abaana ne amazina go nange nnyumirwa mu mazina ne mu kuyimba wano si nnyo naye kyova olaba bata agisabawa Bungereza agende eyo gy'aba ayagala agende akolera abazungu eri feno tujja kuba ogwaffe era ono omwana ye agende twagala Namboole wano wayinza okuba awatono ebeere Namboole twerageko ani asinga bennyini beerageko awo kuba ffe zimmanyi gyendi yaffe obagisujja genda nnyo tubeerewo naye gwe owaana Kisaawe Eddy Kenzo ajja bakuba batu tayinawo asobola tukwatirako wadde kwota poza aleeta abazinyi baleeta ebintu nga bwakola ebintu byewobiraba naye tasobola kikwatako wadde tekisoboka gwe teekawo abiririnda omusajja yamusabye n'amugamba yali ready gwoba omuntu wagamye ndi ready gwe kyo ngamba nti nteeka gyayagala era amulaze nti ne gyayagala omutwala ajja muno nayo kyekisinga ekyo kubanga mu Uganda lwakuba ffe bannayuganda tulina embeera endala bannayuganda tulowooza nnyo omuntu wajja n'ayimba n'akuba ekituuse Eddy Kenzo okubeera ng'ali waggulu ayina abantu babiri ayina obwana abana abazinyi
okimanyi nti dance gwazina yakarinze music we asitudde nnyo ne music we waggulu nti abantu abamu baagala nnyo okulaba dance oyo ne balaba dance naye ate wotunuulira King Saha ye ne bali nga tuzze mu byaffe King Saha wali olabyeko ennyimba ze nga mulimu omuziki nga mulimu dance ono n'okonde otya mulimu entonotono naye ennyimba ze gwe ziririddawa abantu bonna tebazitegeera bamumanya batya sina ddoboozi lye King Saha yajja atya okumanyika si ddoboozi lye nga liwoomu nnyo okimanyi nti King Saha yatandikira okuyimba abantu baali balooza radio mu kusooka webale nnyo era yalwana nnyo okuva mu kisiikirize ekyo nnyo ensobi gye yali atukozeemu ye nga ye yali ayagadde okujjira mu ddoboozi liri ate ng'omukulu akyakola ki omanyi jeno asigala jeno kati omukulu naye mukama we yamugamba nti munnaye timetable yawo weegirira omusajja naye nga azze atoba n'ekintu kye naye nga taleeseemu nti kankole buno kubanze nzijukira kwe tuddemu kwe Eddy Kenzo stamina oyo omulaba sajja bakola stamina obwana obwo abaana ne batandika oyo naazina obuzina naye nga si ddoboozi ogwasooka baalukola ne lufa anti oluyimba olwo lwasooka wa producer Lexus then producer Didi n'alukwatamu oluvannyuma ne lufa ogwasooka terwafa alwali silo just olaba no oluyimba olulaba kati mukumanyika producer teyafuna touch yalwo kati katulinde kuba Didi n'amanya touch n'alusula ati Didi we yafuna touch Didi we yafuna touch ng'agifunye nti kituufu yeyo abaana okumanya oluyimba olwo baalumanyira kuki ku Eddy Kenzo nti aluyimbi oba ku muziki gw'omwana ayazina stamina okimanyi stamina ono akalenzi akazina stamina ke kateekayo oluyimba olwo okubanga luli bwe lutyo tetwekubiira twogere ekituufu anti ebiseera ebyo twalina Ronnie Stamina oluyimba lwa stamina but City Alosi was the biggest banger yasinga okuba Westmoreland ne Portugal yonna kati ku City Alosi ani era mu City Alosi abantu okwagala eyo yonna kye kyasinze okusitula City Alosi kiki si muziki si bwana obwo bwali buzina anti kati olengera kati njagala nkuweeyo ekintu kye mankugamba ffenna tetugenda kuyimba kwomenya nedda si buli omuntu agenda kuyimba bato kyeki anti bato ongambye oyagala kuyimba bato music anti bato eri bwe kyawanguza Sindi mugamba nti awangudde anti ebintu biri bwe kyawanguza Sindi mugamba nti awangudde anti kyenjaga mwayogedde ne mugamba kino tsagala wekweke ekituufu kyekituufu mwagambye Sindi Shiba muzinyi yazinye n'afeitinga okitegeera ebyokufeitinga zibadde ez'okolidde Shiba yazinye n'akola atya n'azirika ate Sindi yayimbye ono yazze n'acwacwa n'akola atya oli najja nga mukakkamu naye ng'afulumya kyafulumya kyekiwooma ng'abantu bonna batuuse abeeno ne batuuka nga baagala kudda eno lwaki abaliwo abatuuse nga baagala kudda owange twatuuse ng'eno ew'omuziki gwagala kukyuka ate gudda eri ow'omuyimbi kuba oli yabadde omuyimbi newonajja n'ozina n'okola otya ffe tunoonya kino kiwooma wano mukamwa anti kati kyembadde gamba kiri bwe kiti tojja kusuubira mbu Eddy Kenzo agenda kubeera awo akubira esima yakuwoomereza okwo kwa King Saha buli kadde kuwoomereza no omuntu aba ne style ye okitegeera era naye ne King Saha alina style ogamba akubeemu era naye ajja kujja abaweemu ogugwe gwakuba naye era abawe ekituufu kye twetaaga oba okitegedde kati n'oli naye ajja kujja azinaabuukebuuka tuukakoowe ajja tuukakoowa tulekerewo ne ku baana nga be bazina mujja kiraba ana bomuziki stamina abere abona buno obulenzi buje buzinemu nga ye agenze eri kwetegeka kunoonya kiddako kubajja kutuuka atuyimbire n'ekirala kye tutajja kwagala ng'abantu tukooye naye ate ono tujja sigala twagala nga buli dakika tumusaba kiddako kati gwolinga awa verdict n'ogamba nti bato ya King Saha ne Eddy Kenzo already nti eba yawanguddwa dda nga tennaba nakutanda asobola okiraba ayinza okiraba osobola okiraba nti yo bato siina kyenyinza kugamba yo bato nze kyenjagala kimu bato nsaba ekintu eki tugiteeke ewanene bagiteeke ewanene gye bagitwale oyo gyayagala twagala atumanyiire kuba era yasooka n'akyogerako awo nanze kikyayimbira mu Uganda naye yamaliza yeetonze ng'akomye ku stage zaawa ani yakuwanika
Eddy Kenzo yatugambako mutacyayimbira Uganda. Takyasobola kulinnya ku stage za Uganda wano. Kubanga akolera ebweru. Ani yakuwanika? Ye ebweru we wakuwanika oba gwe watandika omuziki wagutandikira bwe lwaki yagenda ebweru n'avaayo ng'abagundi bano we batukola ba twins. Ka twins omuziki gwafulumanga eri ne gujja. Ekyo kyo ne tukimanya era we baabulira eyo mu byabwe ne badda mu gw'abazungu. Ekyo ne tumanya nti twawummula twabata bakola kyabwe naye gwe otandikidde wano Uganda ate woovuddewo ogambye mbu sikyalaga kulinnya kati bingi bakubaffe abawagizi tutuula naffe tulina ebibeera emabega ebibeerayo nga biruma kati ye tamanyi nti bye yajjanga ayogera emabega ate essaawa zino waaziza kino nti bagambye tuwe bata ate n'ogamba baton gye twala simanya wa kati obanga atuzanyidde ffe Colombia ffe tuli ba Colombia naye sokumbuuzize ndi mu Colombia yingira tukayo kati omwana abadde amwagale oyo anaawulira atya nti eri Colombia abadde agenda omuwa ndowooza okkiriza nti obuwagizi ffe tuba twalidde dda kubanga abadde ono wanaagende Colombia kale yagende ffe tujja kudda wano atuteerewo ffe tuyimbe tukakasa ani aba yalidde oba ayimbire Colombia naffe tuyimbire eno ani anaaba n'abantu abangi kuba kutusirwalirako nakutuleka ku mutwe nga tetuyinga abatategeera bannayuganda kikole ng'okikolera mu Uganda ayakusabya wa mu Uganda naawe oli mu Uganda tugende obwangu bonna tubumalira oba Namboole kuba nze ndaba erugogo ajja kuba watono wanaabakkiriza muno naye ate tatya ajje tukikolere Uganda naye mwedigeza ajja bakuba omuziki ebyo bye mugiragira ebyo bwe tutewe mwalinga bana shibagenda kukuba omuziki sibagenda kuyimba ne twogera ebigambo ng'abantu bakyakanya shiba bamwana mu Eddy ne bakyuka ne baddawa ne bakunya we yali ng'atandise gagenda we yali kuba we yatandikaawo ne acwacwana nzuno waliwo okuyimba sikulekaana kuyimba gwe jjayo ky'oyina byonna osobola bikola ogenda omaliriza nga ki okitegeera kati nze sagala nnyo bebekulu sijja kulimba simwagala nnyo naye ate mu music musajja okitegedde simwagala nnyo naye ate mu music muki kuba walabako neyo batoye naye wagirabako okitegedde naye twatuuka ekiseera ng'ate oli omukulu ayagala kuvaayo akuba ate n'ebikonde ate kitali kituufu kubanga yalulya nga omuziki gutuuse ekiseera we gugamba nti mubutuufu omusajja akoze eki anyinze nze simwagala nnyo njogera ekituufu naye mu muziki musajja bebekulu mu muziki ayimba lwakuba nti ekyamuntu kyaya bingi tumala netubireke tujja kwogera kuba si ebituleese kati omulamu omulala era nagwo we gulibaawo nagwo tuliyogera lwaki twakyawo okay kale kati gwe nga tumaliriza ku kyabato Eddy Kenzo King Saha olowooza we tuba tulinye stage ani anaamaliriza nga is the victor nga ye muwanguzi nze ku lwange nazze ntandika nga ngamba nti ku lwange simanyi lw'abalala King Saha nze namuwadde dda gwe olw'okuba ofubutuka nakawuka sikufubutuka nakawuka ero inagenda maaso mbeera nakawuka eri ewuwe gy'abeera kunyumirwa omuntu ki kyabakoledde ekirungi alright nkyalina omukulu Chad Kazo we tuba tumaliriza ensonga eyo ensonga eno gye tugenda okuddako yejja okubanga emala egobe mu kibya olwaleero ku kyo tumalize nalabyeko mwana mulenzi Egenda nga ali mu nnaku in fact he almost cried yabadde agana kukaaba nsonga za family omukyala Julie Batenga gwe yazaalamu omwana oba gwe balina omwana ababiri abo ng'embeera gye balimu kati si nnungi n'akamu mbeera yakuneneŋŋana nnyo wakati w'ababiri olw'omwana n'ebiringa ebyo omusajja atunga alaga nti nfuba okukola ekisinga ku lw'omwana naye ate maama alabikanga akola kiri opposite nendaba nga ali mu bulumi obw'amaanyi olaba celebrity watuukira okwogera ku nsonga z'amaka ku kamera nga teyeetiridde mukitegeeza biba bitabuse kati ng'abiziza mu gye tuyita kooti yaki y'abantu kikyolowooza ku nsonga eyo okusookera ddala relationship eya Egenda n'omukyala n'omwana okuba nti bali mu kuneneŋŋana
ate tukijjaawo tukitwale mu jeno kapo z'aba celebrities lwaki ebiseera ebisinga zibaamu akavuyo kangi n'okulemererwa okuba nti ezimu okuwangala kozibobala abawangadde bebo ba big stars abo bondozi obalwa okuba nti they have a big name to protect nti oba lumu katabuka naye nagawaayi kikyoyogera ku nsonga zonna mu kutwaliza awamu nze mweyo ensonga ekisinga kale okuluma tulina engeri abasajja oba fenna tulina engeri gye tulina okukwatamu ekintu ekyo nti woolabanga kati nga Egenda kyalimu kati kyalibadde kirungi n'asooka akwata n'ayita omukyala bo nga bo ne basooka batuula nga bo bifo nga tonnabireeta eno kuba naffe okutuula okubanga kwagaana enfunda eziwe era we kugaana waliyo abakulu gwe tuukirira abakulu gwe sooka oyita omuntu genda kubanga n'oyo gwe yazaalamu omwana alina ewaabwe alina baganda be alina bakojja kitegeera sooka ogenda oyite kwabo mugambe naye omanyi kuba kojja osobola okunyumya naye mugambe naye kojja kubanga omuyimbi enjogera yaabwe yanjawulo aba mutukidde kuba ye serebu obuzibu bwe balina ndowooza bw'aba mutuseeko nga serebu aba naye ayagala yeetwalire waggulu nti nze ndi w'amaanyi n'atamanya nti ate n'atamanya nti katuli muki mu family but issue ya family eyo omuntu yita ku olaba nga omukyala waakulemeredde yitako omulala akusinga amusingako ku saidi yaabwe olaba nga kiganye yitayo ewammwe omuntu omukulu okitegeera kino yite ogambe omanyi muzeeyi taata waba gyali nsonga bweti ne bweti eri bweti kuba abo baba balwanadde entalo baba bamanyi buli kimu kati oyo mukulu munne asobola ogenda na miitinga mukulu munne eri amugana n'ensonga eno tuyetaaga tulabise bwe tuti lwaki nti kati wokijjayo n'okiteeka mu kamera unless nga obanga agamba nti amaka gaweddewo kitegeera there is nothing to protect there is kati buli kimu tukiruzi kiba buli kimu kiweddewo kubanga kati wemba nga mukikoze bwe mutyo n'oyogera byonna ebyo mu kisenge enkya nga muddinganye kubeera tetujja bbaayo kubeera mujja kuddingana kitegeera kati enkya munaatuyita era mu kamera era tugambe banaye twazeewo okitegeera issues ezimu kati nze example njiwa ku misache oba kanjiwe ku misache ne Bobi Wine kale wali owuliddeko issue zaabwe wali okiwuliddeko nti bono omukazi nga biri mu kamera kizibu nnyo kabe papa misache ate ye Bobi ali bulala webale nnyo kati eyo bogamba tebalina busungu tebalina busonga waddenge mabegako juzi nakola ne story omwaka gwali gwa 2018 2015 mabegako Bobi Wine ngali musagaza DNA waliwo saga ya DNA simanyi oba ogijjukira ndoza gwali 2015 wabamuleta omwana ne paka ne bamaliriza nga bagenze ku DNA ng'omukyala mga wanzala nera byonna gye byakkira tewalaba koti babya adduse wako anti eyo gye bayita ensonga eya kisajja kikulu kati engeri gy'oba omanya kati wogamba nti omwana kituufu omukolera buli kimu bw'oba ng'odawutinga nti oba omwana tabawuwo gwe kyangu nnyo waliwo chansi nyingi okukwata omwana oyo n'omufuna baleeta ebyuma bikebera mu ddakiika kati anti omukyala wabanga akuli distance ng'olaba kiganye sirika kiteeyo osobola muwa obudde negwe omwensonga y'omwana ogimanyi omwana ng'aluma muko omwana aluma naye era ani agaba omwana mukazi kati omwana wadde ng'aluma omukazi ng'omulaba yakyakuwadde mu distance nawe muwe mu distance entonotono gwe muwe mu distance osigale nga yesu omanya ki ekibakwatako bali mu mbeera ki atheoke wanga bali bulungi gwe sooka okiwa obudde ojja kulaba atandika ogamba luli yali ayogera bwati naye gwe buli womubiitinga naye n'azza agamba nina okukolawo endi kati oba owadde omukazi gahed naye okubeera okumwanga omuwadde ekyamaanyi ebigambo biki byalina okuzzaamu okwetolooza kuzza eno osooka n'okuuma ekitiibwa kyo ng'omuntu ekyovola nti ebintu by'omu kisenge abasajja b'edda balindanga abaana
abaana bonna nga ffenna twebase bamama ne banenengana naye nga weebuuza nibo tebayombanga tebanyiganga ng'obalaba banyize naye ng'eri ku makyokeera kacaayi bakamuwadde terina omwanyize so naffe bwe tutyo tulina okubeera nga tukikuuma naddala abaserebuliti abasinga balina embeera emu egamba nti nze nnina seeguya ndaba bangi abakyala nedda wadde bangi ku stage naye waliyo omu akutegeera asobola okutegeera kati oyo muwe ekitiibwa kye kyova nze mba saagala nnyo abo omuyimbi okuwasa omuyimbi omwana bitabula ali wange biba bibi ate okuwasa owakabi n'okuwasa omuntu nga wakabi oba ate nakyo kibi kaspeedi kaba kangi kuba mwenna mwevuga speedi ono akuvuga naawe n'oyagala omuvuge jjukira gwe gy'ogenda osanga bingi kati naye olina okuba n'oli buli omu nno gy'alaga asanga bingi anti naye era olina okubaayo n'oli oweerako ow'ettooke kale ng'ak'olumu yamanyi nti bawange akola kino era asanga kino na kino by the way ndowooza olina okuba nga oli Bobi Wine wabula ng'ate olinayo akulaba nga Kyagulanyi Ssentamu anti kyekyo naye ate wobeera nga oli Kazo nga ne wodde ng'ate ne wodde ewaka yegwe Kazo ate mugenda kubiitinga ewaka mubaka bakaweddemu kubanga wonna ddayo oyagala bakuyitinga Kazo ng'eri ekyo ku stage ng'oluvimbo olwo kyalo olina okuba n'oluvimbo olwo otuukeyo gambe ayinza n'okugamba gayo nga mwana kiki wekanga n'oluyirwiseemu tomanyi nti ndi serebu si we bibeera wabula ekitiibwa kyene ebbali kibeere kya bbali ekitiibwa kyeka kibeere kyawaka wadde nti yesu omukyala alina byamusobyamu naye teyali badde n'abijjayo n'abiteeka mu kamera terina kyeyamba mu maka ate singa bibadde ebirala byaffe music ereeta naye family issues no kubanga ffe tetwaliyo era ng'otandika ekintu ekyo naawe ekyo lina kirika nowerekeza nuga nwanye nti olutalo lwange osiga kyo nti waikibenda tumaze naye ebbanga nitayumbanga kona mukazi tali mu kamera ekati baba nawe bakufula omusajja gwe beebuuzaako naye ate kumbe naawe bikunyiga nga naawe bikunyiga oba kitegeera bino gondi yayimba naga omanyi omuntu nga yanobadde omumanya mangu ono yayimba naga siri muyembe yamusoka namuwoninga siri muyembe n'alumuwaamu awo nengolo owulira kamera zijja amuteeka mu mataala sokoleko omusajja jagamba kiki emukola naye nga mu byonna nti yaleka obuvunaanyizibwa bw'ewaka bw'ata ate naye n'alaba nti wa bbeeyi kyo n'atamanya nti noono gwali naye ate naye waki wabbe ate amataala gamulaba mangi bonna mataala kati ng'ate yo nalayika ye yali yeewadde yagumemu abeereyo mu mbeera yonna nti wetudde eneeka tuba waka wetubeere n'okukyo tuba tukikuba bukubi naate eno sayidi neegaana neno egenda okulaba ng'essa omuguweeganye neno neeta omusawo n'akuba busu omusawo yatusinga amaanyi ekyo ne kiggwa naye nga ezo omusawo yalimbamu waaye family doctor wanaabanga dokita kuba yali musawo era abantu abamu we batyo kekalike yayima nti family doctor wanaabanga dokita era kyova olaba ebintu ebimu ate akonkalabye lwali ebintu ebimu tebyetaaga oba olina omusawo ekyo tuyinza okuba tuvuddeko keeri naye oba olina omusawo wo nga yajjanjaba omukyala tomukkiriza nga agenda yekka ati si lunaku gw'omutwala bamujjanjaba olaba kuba bayinza omutwala nga tomanyi ne bano bandeeta bintu bayinza omujjanjabira anti bamujjanjaba ate tebamujjanjabira ddala ne bamutwala ate oli tebamujjanjaba ati gyali toliyo kati yagenda kubujjanjabibwa bwalubeerera teri kuvaayo naye nga mu byonna twewale kamera ng'oli mufumbo naddala omuyimbi ekyo tukyejjemu ffenna abayimbi nga tumaliriza ekisemberayo ddala ensonga gye njobuuza esembayo yeya abayimbi bano olowooza lwaki celebrity couples tetujja kukisa ku bayimbi bokka waliwo ne ba TV presenters ojja kujjukira wano Dax Katelo ne Momo lwali lutalo ojja kujja tojja kujja MC Kat Sifiye bangi olowooza lwaki celebrity couples zisoomozebwa nnyo ekisembyeyo zisoomozebwa nnyo kubanga bwemu teyeeguya bonna tebeeguya oyina nnina ndi wakabi oba kitegedde bonna teriyeeguya munne kati nyinza okugamba nti naawe obeera nakati naawe oli ku TV
mukyalawo mukubi wa muziki mulungi serebu ojja mukubira oliwa amasina budde bankubidde nange ngenda kushubi biki ettooke teririyo omukozi yagikozeeko kati wonna agenda eri ogenda kufuna akuwummuza ebirowoozo ate naye agenda tuuka eri ndaba oli takola bwati nange kankole bwenti okitegeera kati awo kitegeeza tuba tukoze eki nti kyova ninamu example egamba nti oba omuyimbi tiyitaaga wasa muyimbi yitaaga wasa omuntu nga talinaako oba kyabbeeyi kyakola kale ng'akola mu mirimu mirala gino naye nga tali mu department yaffe eno then ne bano bannamawulire tebetaaga oba nabo bakuwasibwa muyimbi bwe bityo inafuna muntu wa bulijjo ali eyo bintu ng'ali mu bibye kati nze njagadde nnyo misa kyomulaba yafuna bibye ali bibye Bobi Wine mukyala wa ali bibye tuleme kutandika ate oleete yali akola bwagundi bwa modo yabeera mu nnyimba ezakabi sebo waliwo ayine yali misugala sebo andi byebyo byenkugamba kati tetulina kikola ekyo andi kye kituufu bannange kyenjogera ge mazima ojja buuza n'awantu naye gonna oyagala ate owakabi munno temugenda kukwataganya bwongo era mu kitanda mujja kwetunuulira ekiwatule tomulesekedde kyenkugamba ge mazima era twamalirizira tukirabye nti agenze ne bakakuba yakomawo niye yetonda byenkana ki lwaki tuswazibwa okutuuka ku ekyo goli musajja serebo ina okitegeera si ekituufu si kye tulina okubeera no nedda Okay, emboozi nkukakasa bukakasa ati tetusobola kubanga tugimalayo kubanga akadde buli kaseera kabeera katuli bubi nnyo. Omukulu ono ye Chad Kazo agwembadde naye tomanya nja kubanga munoonyako one or two times mpola mpola tugendenga maaso n'okubanga tunoganyamuko ku nsonga olw'ensonga nti entertainment agenda maaso n'okubanga agitunuulira eriiso ejjogi. So mbadde n'omukulu Chad Kazo abasiddi omususuziri erinnya eryange agaliwo ye YouTube channel kwoli mukwano gwange mwebale nnyo okubeera nti mubeerayo akyolina okukola video eno gimpeereka like kyekyokka mukwano gwange kyenjagala ebisigadde ne wootajja kuziika mubeere bulungi mweraba.